mu ggwanga ebimu ku byaggalwa z'enkungaana ezikuŋŋaanya abantu abangi era n'emikolo egy'okulamaga gye gimu ku nkungaana ezayimirira. Ebbanga eggwanga we liweeredde ku muggalo teri mulamaza abadde ava wabweru wa ggwanga oba munda mu ggwanga abadde akkirizibwa kugenda Namugongo ku biggwa by'abajulizi okulamaga. Omwaka guno okulamaga kwa kukulemberwamu essaza lya Fortportal erikulemberwa Bishop Robert Muhirwa era ono n'akakiiko ke akassibwawo banjudde enteekateeka z'omwaka guno. Tusuubira nti obulwadde bukyaliyo era nga Namugongo nga bw'atera okubeera enkuyanja y'abantu, tusuubira nti wandibaawo ekyetaaga okulambulwamu. Gavumenti esobola otugamba muli baddembe okukuza nga bwe tubadde tukola ki nga bwe tubadde tukuza. Father Benedict Mugerwa akulira abavubuka mu Ekeleziya ku Bishop Robert Muhirwa agamba nti ensiimbi akawumbi kamu ze zeetaagibwa mu nteekateeka eno. Bajeti yonna awamu ejja kutwala akawumbi kamu okusobola okutegeka olunaku luno olw'Namugongo. Kwaya yatandika dda okweteekateeka ng'erimu bammemba 200 era omulimu baagutandika dda. Wateereddwawo ebikujjuko ebigenda okukulemberamu okulamaga kuno okuli okusaba okuteekeddwa ku ssomero lya Kitante Primary nga kuno kugenda kwetabwako essaza ly'Ekeleziya lya Fortportal kubanga be bategesi b'emikolo gy'omwaka guno. Nga lumu omwezi ogwokutaano wajja kubaawo emmisa ekeji foda, kino nga kibiina eky'Abakristu abava e Fortportal ababeera mu Kampala Kitante Primary School okuyambako omulimu guno. Essaza lino lironze minisita w'obulambuzi Tom Butime ne minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze okukulemberamu enteekateeka z'okusonda ensiimbi. Okusobola okukwanyaganya n'okukumaakuma abantu naddala eno mu Kampala okusobola okuyambako omulimu guno. Era waliwo n'ebitongole eby'enjawulo ebyasabibwa okuyamba ku katabo akagenda okufuluma ak'Namugongo. Joan Nabawes ne Richard Mwanje, BBS Telefaina ageesigika. Omusajja omwo muyivu yawandiika